Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero mbayitedde ku ddagala lye bayita oluyito wamu ne bwangu. Eddagala lino ligenda kuba liyambamu abakyala, abaana abawala ng'oli mufumbo omusajja n'akugoba oba n'onoba nodda ewammwe, eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Ng'oyagala okukomawo owabbaawo, tugeze omwami akugobye onobye ogenze ewammwe naye n'otuuka eyo ate n'owulira ng'oyagala omwami addemu ajje akunone, oba ng'oyagala kudda mu makaago n'abaana bo, njagadde nkuwe ku ddagala lino lijja kuyamba bulungi nnyo okusinga litunuulidde mmwe ng'obadde mufumbo, ng'oli mufumbo oli wa mwami wo, mwazimba bulungi oba mupangisa naye nga omwami yakuwasa bulungi nnyo, muzadde abaana naye omwami n'akutabukira n'akukuba n'agamba dda ewammwe n'akugoba nawe kennyini n'onoba nodda ewammwe, kati n'otuuka eyo n'obeera ng'oyagala okuddamu okomewo ewaka, okomewo wa mwami wo, oyagala muddemu mwagalane, eddagala lino lijja kuba likuyamba, mujja kuddamu muddingane bulungi, omukwano gugende mu maaso. Ekyo nkikubuulira, eddagala lino lye bayita oluyito lulungi nnyo. Kyenkusaba singa obeera olufunye bulungi nnyo oluyito, nkusaba olusekule nga wakalufuna nga lukyali lubisi, luteeke mu kinu olusekule bulungi nnyo. Bw'omala olusekula nkusaba olwanikeko, olwanike mu kisiikirize oba olwanike mu nnyumba nga olwanjadde bulungi lusobole okukala mu bwangu. Ng'oyagala lukolera ekyo ky'oyagala okukola tolina ddwanika mu kasana, ekyo kikulu nnyo. Lwanike mu kisiikirize oba olwanike mu nnyumba. Kati bw'omala okufuna oluyito bulungi ng'olusekudde bulungi nnyo, ofunye w'olwanika mu kisiikirize oba mu nnyumba, nkusaba ofune n'eddagala lye bayita bwangu oba akaddo ke bayita ka bwangu, kafune nako osobola okukayengera mu ngalo bulungi, nako n'okaanika bulungi ebbali, nako kaanike mu kisiikirize nako kakale bulungi. Okitegedde? Kati bwe kamala okukala kagatte wamu n'oluyito olwo, nkusaba ofune olujjo oba akabaati oba akasowaani nga tekasobola kuyitamu muliro, kujja muliro. Nkusaba ofune olujjo. Omala okufuna olujjo olwo teekako omuliro, teekako amanda g'omuliro nga gawererako ddala. Nkusaba otandika okuteeka eddagala eryo ng'oliteeka ku manda g'omuliro, oluyito wamu n'ebwangu ng'obigasse wamu. Tandika okubeera ng'olimaasamasa ku muliro. Litubeera ng'olimaasamasa ku muliro, olimaasamaasaako weno linyooka w'oyogera. Okitegedde? Olina okulaamiriza, kikisinga obukulu. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino. Olaamiriza bw'oti, ogamba nti luno luyito, nteeseeko oluyito luno ti wano waddako olina okwogera amannya ga bbaawo gonna abiri. Nteeseeko oluyito luno bba wange, kati wano ku bba wange oyogera amannya ga abiri, okugeza osobola okugamba bw'oti nti nteeseeko oluyito luno Kyayiti nze nkuyita, wadde wangobye n'enva ewuwo ndi waffe ntudde, nkuteereddeko oluyito luno nkuyita ojjo nnone mu bwangu, nzire mu maka gange n'abaana bange. Bw'otyo bw'olina okulaamiriza, olaamiriza ng'ogamba nti luno luyito, nteeseeko oluyito luno bba, kati wano oteekawo mannya ga bbaawo, okugeza nteeseeko oluyito luno Kyayiti nze nkuyita, nze mukyalawo, wadde wangobye n'enva ewuwo ndi waffe ntudde, nkuteereddeko oluyito luno nkuyita ojje onnone mu bwangu, nzire mu maka gange n'abaana bange. Bw'otyo bw'oba olaamiriza kigenda kuba kirungi nnyo. Oteekeddwa okulaamiriza nno bulungi, kuba ebigambo ebyo bye biyamba eddagala eryo okubeera nga likola ekyo ky'oyagala. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.